Yes, Red Zone TV nga bulijjo webali kubanga otugoberera webali kubanga otambula naffe kyokola kya mutawana nnyo webali kubanga weekumira ku channel eno atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate kade aka notification abere nga tomissinga nsonga yonna amawulire genfuna wano amawulire genkakasa okubanga mwenna abasinga obungi mwagalabye tubadde tuli side eno mu kuziika tata wa Fred Lumbuye naye nga mu Kampala waliwo ekigenda maaso ngenda kuwaana obutambi bubiri obere ng'olaba amawulire gano bw'oba tonaba kubanga ogamanya ogenda gamanya abakozi aba KCCA abasukka abakunukkiriza 13 abakozi ba KCCA bakedde ku macha g'olunaku olwaleero ne basalako ekitebe kya KCCA ku City Hall ne bagamba ffe twagala musaala gwaffe bamaze emyezi egiwererako ddala nga tebasasulwa abakozi kibenjogerako bano abakyala boolaba n'abaami abaseera ebisinga abeera enguudo be bayita ba casual laborers bano nga bakeera kwera nguudo bakeera ne bakola emirimu egiri casual naye nga abakulu abali mu maofiisi tebafaayo abakazi tebasasulwa ate nga baweerera nkugambye bakunukkiriza 13 bwetolola ekibuga Kampala nkakasa ng'otera okulaba abakazi abo abeera enguudo abakozi abo bakunukkiriza 13 bw'ogattako nabali abakulemberwa executive director amanyiddwa nga Dorothy Kisaka kakati essaawa eno yennyini njagala okubanga nkuwa amawulire abakozi bano bakedde ku macha KCCA tebabasasula naye ngenda kuwa omusaala abakulu bano gwe bafuna obeere ng'okitegeera bulungi nnyo olabe lwaki abantu bano tebabasasula lwaki abakyala bano bambi abakeera mu ttumbi ne beera amakubo ne batambulira mu nfuufu tebasasulwa ssente bataddewo ensasagge bagezezzaako okubikkirira bannamawulire okubeera ng'ebifaananyi bino tebabifuna naye tusobodde okubbayo ebimu ku ebyo ne tuba nga tubifuna era tugenda kuba nga tubikuwa wabula nga sinaba kuba nga mbikuwa njagala okkirize nsooke nkuwe obumu ku butambi buno ate obeere nga naawe obeera omu ku abo banasooka okumanya ku nsonga nga zino nina akatambi wano akamuganda waffe Mubiru James ono nga kansala saidi z'erubaga akiika ku City Hall avuddeyo ne yeegatta n'abakozi bano aba KCC ne bagamba tetugenda kukkiriza mbeera eno abantu bano bateeka okufuna omusaala gwabwe bw'ati bw'agambye nzije nkuwe ate akatambi akalala Executive Director afuna milioni 7 buli mwezi. Lwaki bana abantu bafuna busatu kutoba sente zabo? Balabuza bakera kumacha kuera. Nebera kumacha nebera ekiro beba kuma ekibuga. Lwaki bagano basasula sente? Lwaki bakyetagisa Executive Director mu mukasisi yatugenda kumugoba. Tukoye jogo. Bana abantu balina abaana. Balina abantu balina kuda kusomero. Executive Director abera mu CSC. Ulabona omukyala wino kukumuluma. Bakera kumacha kukola. Tukoye jogo lino twagala abasente zaabwe tugenda kulwana ng'abakulembeze paka ng'obwakenya buze bayibegamba omukozi yetaaga omusaala gwe lwaki eyiriko abantu sente obabuzabuza we are tired of this eyo yembeera nga bwetambudde wali ku KCCA abakazi abo we bakedde n'abasajja abakeera okwera enguudo bambi bamaze emyezi nga tebafuna musaala gwabwe abamu nga bwe bagenda okubanja abamu babavumirayo abamu ne babakubirayo nga tebasobola kubeera nga ate batuukiriza ebigendererwa byabwe ng'abakozi kakati no eno embeera nkugambye abasajja aba security bagezezzaako nnyo okuzibiikirira amawulire galeme kutuuka ku bantu bano amawulire galeke kutambula ggwanga lyonna olw'ensonga amawulire gano gaba ga bunkenke nnyo era singa eggwanga litegeera nti abantu bano bali mu kwekalakaasa n'abakozi mu bitongole ebirala bayinza okukola ekintu kyekimu ate nabo bwe bakola ekintu kyekimu omuwendo guba mungi nnyo awo kitegeeza n'abakyawa gavumenti baba babeegattako kugambye bano abali mu KCCA bokka bakunukkiriza 13 kati gattako singa wabaayo n'ekitongole kirala ekimanya bino nabo ne bagamba naffe tusobola okwegatta ku bano naffe ne tulaga obutali bumativu bwaffe obanga nammwe temusasulwa obanga muyita mu mbeera ndala singa nammwe mubeegattako kyekiyinza okubeera mu kibuga Kampala era olowooza kino tekiyinza kuviirako gavumenti okubeera ng'ewunzikibwa y'ensonga lwaki abasajja bakoze ekisoboka okulaba nga amawulire gagenda kitono era TV zogenda okulaba mulimu NTV, NBS, BBS na TVs ezimu entonotono eziri regulated zezigenda okubanga zireeta ensonga eno naye nkugambye tusobodde okubanga tubbayo koka information yakatono njagala kubanga nkulaga akatambi kano nga katambi ka NTV ogenda kubanga okalaba abasajja bakubya abantu emiggo waliwo omukyala azirise
agudde wansi bambi nazirika nabanga ate atwaliddwa mu ddwalo ng'embeera sinnungi nnyo naye nga kubadde kwekalakaasa kubadde kulya nakomba sowaani kubadde mbeera ya bunkenke nnyo ng'abakazi bano abatera okwera enguudo abakera ku makya ne beera enguudo bambi nga tebasasulwa kasente kaabwe era bakedde ku makya ne bagamba kino kirina okukoma temugenda tukozesanga matumbi budde temugenda tukozesanga ate nga mutucunga naye ate nga mutuwa obusente butono ate nga n'obusente obwo obutono tumala emyezi nga temutuwadde kakati embeera bwekyo bwetambula Red Zone TV kwoli byonna ogenda kubanga obifuna sooka olabe embeera ebadde ku parliament kana akatambi kegenda okulaga bano nno babadde bagezaako okuyingira parliament kati nno gwe oba omanyi nti bannayuganda mwabadde bagamba nti bannayuganda batiitiizi bannayuganda tebasobola kwekalakaasa njagala olabe embeera eno nkufuniddeyo akatambi katono nnyo naye ng'embeera ebadde mpanvu nnyo tubadde eri nkugambye mu kuzika tata wa Fred Lumbuye tetusobodde kubanga tukwata embeera yonna nga bwetambudde wabula abakazi n'abasajja bakedde ne bagamba anti ku state hall tebatukozeeko katugende mu parliament tusisinkane speaker tusisinkane ababaka ba parliament abatukiikirira mu constituencies zaffe gye tuva tubawe ensonga zaffe abasajja ba security tebakkiriza muntu n'omu kubeera ng'ayingira ekizimbe ekya parliament naye badde ensiitaano era kubadde kulya nakomba sowaani sooka obirabe then nzije mbere ng'ate nkwongerayo